yange nga Gaya atuuka ekiseera ng'akomawo Uganda omwana waabwe ng'ali 5 years asembayo. Omuto gwe twandiyise last born ng'alina emyaka 5 yagenda tebalina yadde omwana nkulaba kati Gayi ng'akomawo. Kati Gayi bwe yakomawo yali talina waatuukira n'agamba nti Muhamudu entebe kyali wange bajja kunkima ne mukyala we ntuukire ewuwe nsule eyo nemekono na sente zaki zagenda mbw ate mu hoteri simabiki kasita tuli famire nabo kale kankugambe nti ennyumba yali ya Gayi naye nga yagibawa bubi nga bonogamba nti mugizimbe mubeeremu kuba nze siriwa muzimbe mugikuume mubeeremu siri Uganda olaba Gayi ng'agenda mu buliriko olwo olunaku ekiro nga yeebaka kumbe bano ababiri bamupangidde olukwe baagala kolaki kumutta baagala mutta kati kola olweggulo omusajja lwagenda mu buliri omwana omuto yajja mu kisenge last born w'emyaka 5 najja mu kisenge ne babeera awo ku buliri ne banyumya ebyeddiini bazannya muzannyamu awo obutabo bw'eddiini Gayi musiraamu nnyo yali ayagala nnyo obusiraamu basome obutabo bw'eddiini kati nga Gayi agamba olwaleero njagala ngende ku muzikiti gye mbeera nsula sigenda sula wano asule mu ddalusu ng'atendereza munaye ng'avamu mu buliri ng'afuluma ng'agenda yaleka omwana osulo tumuluma ng'agamba omwana engeri gye yeebase kamubikkire mu buliri wano ko omwana osulo tumuluma ng'agamba omwana engeri gye yeebase kamubikkire mu buliri wano omusajja ng'agenda bwe bajja ekiro tebateekako na ttaala nga bafumita bufumisi biso nga batta eyali mu buliri bwe batta eyali mu buliri bakwata blanketi bazinga buzinzi nga tebaagala nakumanya nga bagenda far away from Entebbe nga bafuna eyo gye bagenda nga basima ekinnya nga baziikayo omwana okitegedde bakwatakwata waneeno mu nsingo eyajja okutta yafumita ekisa ekikyo asaani ase musajja ne bazingazinga ne batwala ne baziikira nawo ne batwala ne basima ekinnya ne baziika omwana ne babikkako nga tebamanyani nti mwana waabwe tebagenda kukyobola abazadde Katonda bakwebaka keberako mu kisenge ky'omwana ebyokuyiga mwene emboozi bingi si bankuba kyeyo bokka naye n'abazadde nga tonna bagenda kwebaka lwaki togenda mu buliri bw'abaana mu kisenge ky'abaana n'olaba oba abaana beebase oba abaana beebise oba akatimba k'ensiri bakatadde wabaawo omwana asigadde ebweru ne mumusibirayo ebisolo ne bimuliira ebweru okitegeera nga bafumita mwana waabwe nga bamuzinga mu blanketi nga balongoosalongoosa awo nga bagenda basima ekinnya babukuta pulaani yonna baali bagipulaaninze dda buli kimu nga ekigenda otambula nga n'akasawo ka Gayi yakalese omwo mu buliri bajjemu ssente omusajja afudde bagende bazeeyambuze naye baali basiba ku ssente omusajja ze yali abawadde zaali zisinga n'obukadde 10 kifaananyi nga baalinga abalabye omuzimu nga tebakikiriza nti no Gayi yazze kati Gayi bwe yatuuka bonna baatya ne badduka emisinde omusajja n'ababuuza bwe yayingira salamu aleikum nga tewali n'agiddamu ne bawunga nga tebakitegeera ne bagamba ani gwe twafunise omusajja n'awunga teyamuddamu ne beetala mu kisenge ne bagenda mu kisenge ky'omwana basangayo omwana ogwo omwana omulala taliiyo kati ne babuuza gundi ali omwana waffe aliwa omusajja n'agamba namulese mu buliri bwange nga yeebase twabadde tusoma ffenna akatabo k'eddiini nze nasuze ku muzikiti buzibu ki obuli awaka wange nga tewaliiwo amunyiga Gayi ng'adduka ng'agenda ono ng'afuluma ng'afuna boda ng'agamba kamugoberere ndabe wa gy'akola ki gy'alaga bwe yatuuka obudde bwali bunatera okusaasa Gayi nannyini maka adduka agenda ku kinnya eyasuze ku muzikiti ajja amugoberera alabe gy'alaga alabe gy'agenda ng'ajja ng'amugoberera bw'amugoberera agenda okulaba stage nze Samuel waliwo ekinnya nga batandika kusima ng'amubuuza kiki
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abalungi abatulaba tuli ku HK Media. Genda ku Malevu UG Media subscribing. Mbeerawo ni Malevu okutwala mu mboozi yaffe olunaku lwaleero. Malevu olwaleero nina emboozi. Emboozi eri 10:00. Waba waliwo alina mukwano gwe asembere. Bano banteresa simanyanga sente enkuba kyeyo oli eri oteresa abantu bo family sente. Abantu ababeera Bulaya ng'olina ssente ng'okomawo mu Uganda ng'olina famire yo ng'erina obujja message ekukwatako bulambalamba jangu otegeere abantu. Olunaku olwaleero bannange mbajjukiza nti okusubscribinga kwabwerevu twagala tebasasuza si kya ssente nyigakagambako ka subscribe okubeera ngo tweyumangako. Malevu nsanyusa okulaba. Nange nsanyusa okusanga. Kansooka ebuuza ggwe buli kalako ngamba mbuuza abatulaba naye nga ggwe sikubuuzizza. Njagala nkubuuza emirundi 3. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Bampita Malevu ndi muzzukulu wa Zibondo nsibuka Gomba. Bane njagala okubeera nga ate mbabuuzaako yonna gye musinzidde otulaba. Mu nsi ez'enjawulo munafa mpeereza message nga ndi mu program. Njagala okubeera nga mbeebaza okubeera nga temwanattu mwekuumira ku mukutu gwaffe guno omulungi ne ku programu zaffe. Bannange kiro nnyo kye mukola okutulaba omanye ekyo ekintu kizibu. Oba oyagala omanya nti kizibu ojjoteeko pulogulaamu wa firimu ogirabe. Nze nsumagira abantu abo mbawa ekitiibwa. Nosumagira ng'olaba? Nnyo sumagira. Emboozi bw'eba enyuma ng'emboozi zange bwe zinyuma tolinayo weebakira. No, nze olaba kati olaba nze. Ekisooka nkuteeka ku muke nkubogamba kyekyaddako. Kati olaba nze? Kyekyaddako. Olaba nze? Nze simanyi ndayika era abatulaba bannoonyeze ne ku ddagala. Nze nsumagira. Simanyi. Ani musawo Juli ono gwe nali nnanga yalina eryo eddagala. Ery'okuwonya okusumagira? Omuntu ng'osumagira kiteera nnyo okukwata abantu ng'amaze okulya. Anti abantu balya nnyo ne bakuta nnyo. N'olya n'okkuta nnyo. Si bwe nkuto kikola. N'obulwa w'osiza. Abo abantu bwe batyo baba basumagira. Kakitegeeza omala okunywa okulya n'okkuta nnyo. You need a coffee. Wetagayo ka dessert, ka keeki. Ka chewing gum. Kugamba omukuto Mbeerawo nga nebuzaabuza. Ne gwesala fruits. N'osala ku mukuto. Omukuto ebiseera ebisinga guleeta otulo. Kati mpozi bw'ogatako mu abasajja abafumba abamu. Mukisuseeye waka. Ne mama. Osula te weebase. Ate keeko keekatuufu. Keekatuufu. Abasajja abamu abafumbo bakisusa. Kuki? Kwennyini. Asula teyeebase abanga abagamba nti omwana olw'okuba yamusasula amahali alina kusima mafuta paka bwafiirako. Naye gwokimanyi nze ndabika mala n'omwezi. On a serious note. Mukwano muve mu ebyo ebintu by'okunormalizinga relationships zammwe siba nkigamba abantu. Ebyo mbusimanyanga mwevuma musinika ebinnyo fe twemanyira twevuma nga lwaki muba muntu. Omuntu omate mwevuma mukyegeza oba okyegeza mbate mweyagala because no like waliwo friendship ejja with a lot of respect ate nga munyumirwa nnyo nga tewaliwo yadde okozesa ekigambo ekibi. Nenze ndowooza yo on one another. Friendship eyinza okumbowamu. Eba tebowa musigale era mwenjoyinga. Nga twewanya ekitiibwa muba temwewanya ekitiibwa naye tewabaawo bigambo byonna byakwevuma kwesinyisa mannyo. Ebyo bigambo biri rude. Yeah, kati ffe ng'abazungu ebyo bigambo biri very rude. Mwenga abaki? Abazungu. Obuzibu okugamba ebintu byange toyagala kubikkiriza. Buli wengezaako okwogera kyendi tokkiriza. Nakugamba juzi nti mbakazi 50 bali mu Uganda abalina figa 9 nwakana. Kati nkugaye ffe ng'abazungu owakanye. Nze buli kimu ekyange ekikola nga muzungu Malevu saganya okumbuya. Abatulaba bo bayinza obutasalawo mazima naye nga singa baba bakoledde bantu ne bati katukolere bantu. Tebajja kukkiriza nti ndi muzungu. Bayinza okukkiriza nti oli muzungu because tebaagala kukolera bantu naye tuba tukoledde bantu. Ndi muzungu Malevu gw'omanyi. Ebyo gw'omanyi nze ndi muzungu. Banne kadokkirize tumusanyusa. Kati kankuzeeyo okumboza. Abasajja I mean relationship, madde ku relationship. Abadde ku relationship. Tewetaaga nnyo like kubeera serious. Let me tell you, there are so many ways you can be free with your partner, nga temuli mu kwesinisa manyi. Daba kino ekitunula kati osinika kyamanyi. Nga temuli mu kwesinisa manyi like in a very respective way. Ate nga munyumirwa nnyo, ate nga museka nnyo musaaga nnyo. Naye nga mwewe ekitiibwa.
naye kati nze waliwo ebigambo ebimu byemmala omwaka nga siisiza na muka atoyogedde osanga abantu nga bali mu relationship nga babyeyita katogeze nga kye oli ayinza omugamba magiggwe laba embwa eno you know like those things sobola at least impose maybe mu luzungu nomugamba you water not water gotegedde water look at this one about shit man shit oshegedde kitegeera gwe you water look at him shit man shit ukale kwegamba naye akagambo kagambako omulowooza katono naye kanenemu singa oba okawadde obudde kanene mune kati abantu bo bagenda ne banomalizing ebyo ebintu ne balowooza mbu masavu byebiriko muntu wange namumanyiira bishi tolina bye wamumanyiira omuntu abadde ava ebweru n'agenda okujja n'akola ssente bweru obadde omugamba mbadde mugamba emboozi ngenda gituuka kati tusooka kwetooloola mweyagala obudde ngimalirize mangu eno nyimpi eno emboozi nyimpi but anyway kagitandikire these are two families family ziri bbiri kati ono mukwano gwabwe from mukwano gwabwe yafukanga wa luganda lwabwe gayi ng'abeera bweru London kati gayi yalwawo ebbanga ng'alabirira eyo family abo be yaleka e Uganda abo ababiri omukyala n'omwami ne bazaala omwana abwe asooka ne bazaala n'omwana abwe owookubiri gayi kati bwe yagenda totutwala nnyo speed family ziri bbiri family emu erina omukyala n'omwami bali Uganda family endala ebagenze Bulaaya kati omwami ali e Bulaaya alabirira family eri e Uganda abawa buli kimu bwe yatuuka eri kale ebintu byasooka ne bimukaluubirira nga woomanyi naye bambi gayi namala n'akola ki n'akikwasaganya n'akola nno n'amalayo ddala emyaka kankubulira abantu abali e Bulaaya one reason lwaki batya okudda e Kampala abantu abali e Kampala bali very toxic waliyo omuntu ali e Bulaaya essaawa eyo ng'atya buli walowooza okudda e Uganda omutima gumu kubalowooza bagenda mutta okitegedde lwabyanfuna abantu babasindikidde ssente temwagala bazimbira mayumba babaweereza ssente muziwasizaamu abakazi temwagala bakolera bye baagala kati simanyi bazivuzeemu amamotoka nnyo tulina cases nyingi nnyo ez'abankuba kyeyo abantu abavudde ebweru n'akomawo waneeno ne bagwa eddalu ne beva ku bizimbe ne bagwa wansi tulabye abantu bangi nnyo ngenda kubeera mbogerako mu maaso awo naye kati katusooke tumalirize emboozi omuvubuka ng'akwata kkubo ng'agenda Bulaaya bwe yatuuka e Bulaaya ebintu tebyamwanguyira of course naye yamala n'afuna ki omulimu n'afuna ne ssente n'afuna omukazi n'afuna n'empapula nekikwatayo kati munaye gaayo ono bambi yali musiraamu nnyo nga musajja atya Katonda ng'ate alina ne ssente ng'akola saddaka nini kyova olaba mbabuulira ebigambo bino nti bw'oyamba omuntu leero tomanyi Katonda ddi lwagenda kuyamba nkitegeera Allah agenda kuvaayo mu tayimu w'omwetaaga nga weetaaga buyambi agambe nti Adija wayamba malevu kankuyambe thank you ogenda kuwa omuntu ekyokulya otuuke ekiseera ng'oli mu bwetaavu Allah akuliise ne family yo akulise n'abantu bo just wayamba omuntu ogwo omubwati nga tomanyi na kukiko kiva gayi munaye yatandikanga okukola nga ssente bwaziweereza e Uganda mu bano eno banne bwe yaleka wano e Kampala ababiri family omukyala n'omwami nkulaba kati time yatuuka omukyala azaala omwana owene Uganda nga babeerawo family bafuuse basatu omwami gayi omwana n'omukyala nga babeerawo obulamu butambula kati ebbanga lyekulungula bazaala omwana owaki kati munnange bazaala omwana abo owokubiri family ye Uganda eweza abaana babiri bafuuse abantu 4 kati mu kiseera bwe bazaalira omwana gayo ne yagenda ebweru mukwano gwabwe yali agenda komawo kati yali abaweereza ssente nyingi nnyo bamukolera ebintu naye nga ezimu baazirya endala
bazeyanjulamu Ne bakola bye baagala. kale ne bekusa nga Gayi tebakola ki nga tebalina kye bamukolera kati munaye olunaku nga lutuuka Gayi nga buli wabagamba ayagala komawo nga bateekawo embeera todda biki teri kaliyo Uganda thank you naye kankubulire abantu abamu babeera bategeera bw'alaba nga oli mu kuresistinga ekintu ate ebiseera ebisinga kiteeri emabega ogira olya mami kaleke wakabika thank you kati ebiseera ebisinga abantu baneno balaba batuwa ssente zaffe babeera very cool omuntu addawo n'alowooza naga naye abeera very cool nga tayagala nakumanya abatafaayo nditokomawo nti kale kanjirani tewali buzibu kanjira nindako abatafaayo abakuwa ssente ze nga zikuwa na mutima gumu ate naddala omuntu ng'akwagala okuba amukubira n'amugamba nti babeera very okay bwe bamugamba ng'alinda ng'alinda olumu ekirowoozo kiyinza n'omugyamu nagamba kanjira nindako ate ngenda kukola kikasa gye bali bankolera asobola n'obuuza kati wali watya Uganda nti ate wali kiriyo trust ebeera very ebeera full package aba trusting a full package okolaba abantu abali e Uganda ba disappointinze nnyo abantu abali ku kyero I know okitegeera especially omuntu ng'akutte ku ssente anyway bane mba mpulira njagala kwongeramu mboozi ndala mwene emboozi naye kansooka enjimaleyo tuvugira awo munnange nga Gaya atuuka ekiseera ng'akomawo e Uganda omwana waabwe ng'ali 5 years asembayo omuto gwe twandiyise last born ng'alina emyaka 5 yagenda tebalina yadde omwana nkulaba kati Gayi ng'akomawo kati Gayi bwe yakomawo yali talina waatuukira n'agamba nti Muhamudu entebe kyali wange bajja kunkima ne mukyala we ntuukire ewuwe nsuleeyo nemekonona ssente zaki zagenda mbw ate mu hoteri simabi kasita tuli famire nga bakima Gayi ku kisaawe nga bamuleeta Gayi ng'abeerawo awaka kati Gayi bwe yabeerawo ennaku ezasooka Gayi ye yalinga ng'azukuka n'agenda ku muzikiti ku saa 11 n'akola ki asaaleko asaale kubanga musajja waswala naye Gayi ono yajja ne ssente mukashi yajja ne ssente mukashi nga bonogamba nti omuntu alina miliyoni 10 ziri mu kasawo ke kati oluvannyuma lw'okulaba ssente bategeera nti omusajja alina ki ssente naye ng'ate omusajja yali abakoledde bingi nga n'ennyumba mwe basula yinza okugamba nti omusajja yali yagizimba yasindika ssente ne bagizimba ye nga talina yadde nekyalina ate nga yali abaweerezanga ssente nga buli kiseera yebamulimba ssente zifudde ssente zafudde simanya kino simanyanga kiri omusajja ng'agumiikiriza nkulaba munnaye omusiraamu ng'akomawo wano e Kampala nga bamutegekera wagenda okusula ne wagenda okubeera nga bamulaga ekisenge kye mu nnyumba ennene bwaguga ng'abeeramu nabo kale kankugambe nti ennyumba yali ya Gayi naye nga yagibawa bubi nga bonogamba nti mugizimbe mubeeremu kuba nze siriwa muzimbe mugikuume mubeeremu siri Uganda kulaba Gayi ng'agenda mu buliriko olwo olunaku ekiro nga yeebaka kumbe bano ababiri bamupangidde olukwe baagala kola ki kumutta baagala mutta kati kola olweggulo omusajja lwagenda mu buliri omwana omuto yajja mu kisenge last born w'emyaka 5 najja mu kisenge ne babeeraawo ku buliri ne banyumya we banyumya ebyeddiini muzannyamu awo obutabo bw'eddiini Gayi musiraamu nnyo yali ayagala nnyo obusiraamu basome obutabo bw'eddiini kati nga Gayi agamba olwaleero njagala ngende ku muzikiti gye mbeera nsula sigenda sula wano asule mu ddalusu ng'atendereza munaye ng'avaamu mu buliri ng'afuluma ng'agenda yaleka omwana otulo tumuluma ng'agamba omwana engeri gye yeebase kamubikkire mu buliri wano omusajja ng'agenda bwe bajja ekiro tebateekako na ttaala nga bafumita bufumisi biki biso nga batta eyali mu buliri bwe batta eyali mu buliri bakwata blanketi bazinga buzinzi nga tebaagala nakumanya nga bagenda far away from Entebbe nga bafuna eyo tebagenda nga basima ekinnya nga bazikayo ki omwana okitegedde bakwatakwata waneno mu nsingo eyajja okutta yafumisa ekisa ekikyo natta ngalo asaani ase musajja
ne bazinga buzizi ne batwala ne baziikira nawo ne batwala ne basima ekinnya ne baziika omwana ne babikkako nga tebamanya nti mwana waabwe tebagenda kukyobola abazadde batonna bakwebaka keberako mu kisenge ky'omwana ebyokuyiga mwene emboozi bingi si bankuba kyeyo bokka naye n'abazadde nga tonna bagenda kwebaka lwaki togenda muliri bwaba mu kisenge ky'abaana n'olaba oba abaana beebase oba abaana beebisi oba akatimba k'ensiri bakatadde wabaawo omwana asigadde ebweru ne mumusibirayo ebisolo ne bimuliira ebweru okitegeera nga bafumita mwana waabwe nga bamuzinga mu blanketi nga balongoosaalongoosa nga bagenda basima ekinnya babukuta pulaani yonna baali bagipulaaninze dda buli kimu nga ekigenda otambula nga n'akasawo kagayi yakalese omwo mu buliri bajjemu ssente omusajja afudde bagende bazeeyambuze naye baali basiba ku ssente omusajja ze yali abawadde zaali zisinga n'obukadde 10 naye baali bamuplaningidde kwegamba olukwe nga bw'onoolaba omuntu ng'akozesa kaadi ye nga mugenzi oba out okulya n'olaba pini ye kwegamba nga bapulaninze bingi they took time nga bamwetegekera webale nnyo nga bamwetegekera nga baagala bamutte batwale ssente ze nga bagenda nga basima kinnya nga bateekamu mwana nga baziika bamaliriza okuziika badde eka abeerako awo beetalatala obudde bukeera ssaawa ziwera 12 omusiraamu amaze okusaalaako muzikiti akomawo omukazi bannange enkunyumiza empoza ate naye gwenyumiza nembeera ngo nobanga otali waneeno ate nawe nootya ndi muntu bannange munnange nga gaaya ajja awaka gaaya atuuka ng'ayimirira baalinga abalabye omuzimu nsiga ekifaananyi nga baalinga abalabye omuzimu nga tebakikiriza nti no gayi yazze kati gayi bwe yatuuka bonna baatya ne badduka emisinde omusajja n'ababuuza bwe yayingira salama nga tewali n'agiddamu ne bawunga nga tebakitegeera ne bagamba ani gwe twafunise omusajja n'awunga teyamuddamu ne beetala mu kisenge ne bagenda mu kisenge ky'omwana basangayo omwana ogwo omu omwana omulala taliiyo kati ne babuuza gundi ali mwana waffe aliwa omusajja n'agamba namulese mu buliri bwange nga yeebase tobadde tusoma ffenna akatabo k'eddiini nze nasuze ku muzikiti omusajja nga yeewungula nga yeewungutula ng'afa ennaku ng'adduka emisinde nga badduka emisinde ku kinnya omukazi ye yasigala waka akuma waka omusajja yadduka emisinde ng'amulaba akuba amasimu lowooza ng'akubira abayaaya abasimye ekinnya bajje bagende ku kinnya kati omusajja nga yeebuuza ki ekigenda mu maaso era eki ekigenda mu maaso buzibu ki obuli ewaka wano buzibu ki obuli ewaka wano nga tewaliiwo amunyiga gayi ng'adduka ng'agenda ono ng'afuluma ng'afuna boda ng'agamba kamugoberere ndabe wa gy'akola ki gy'alaga bwe yatuuka obudde bwali bunatera okusaasa gayi nannyini maka adduka agenda ku kinnya eyasuze ku muzikiti ajja amugoberera alabe gy'alaga alabe gy'agenda ng'ajja ng'amugoberera bw'amugoberera agenda okulaba stage nze samoya waliwo ekinnya nga batandika kusima ng'amubuuza kiki ng'omusajja akaba bukaabi nga yassa omwana owuwe kati ekyavaamu omusajja ng'amugamba nti nsonyiwa nsaba nsonyiwe nazze nga njagala kuyita nga ndowooza oli mu buliri nenzitamu omwana wange nga twagala ssente omusajja amala okukimalayo ng'akwata ekiso ng'akyefumita mu bulago ng'agwa wali ng'ataawuuka omusiraamu yalaba ekikangawa omusiraamu yafuna stress allah asobola okukubikkirira ng'obikkiridde munno n'akubikkako akasuubi n'owona ekintu ky'olifa teweerabidde obulamu bwo omusiraamu adduka emisinde ajja ayita omukazi nti omusajja yeefumise yesse adduka emisinde ajja ayita omukazi asanga omukazi pressure zamukubye ng'akalidde mu ddiiro famire ey'abantu abana tusigaze omuntu ogwo omu omwana we bamwetidde omusajja yeefumise omukyala pressure zimukuba omukazi pressure zamukuba tusigaze omwana newasigala omwana oyo naguno ogujjwa njagala okubulira omwana alina emyaka 17 omusajja yamukwata n'amutwala e Bulaaya
n'amusomesa yalina omwana waabwe abaali baagala kye baayagaliza olugero lw'Abaganda lujja okitegedde so kati kwegamba ebiri mu kuyiga mu mboozi eno bingi ate nga ngiise kungulu naalibadde ngibagetera ddala paka eri diipu n'embeetoolooza naye kankubulire bankuba kyeyo basafarinze abantu bangi bali eyo nga bagende Bulaya naye nga tasobola nakomawo Uganda naye nga naye tamanyi kiki kimugaana kudda naye nga buli waba agenda okugaa nti oba kanzireyo ng'agamba kanneeyongereyo omwezi agenda okulaba ng'ennaku zeekulungudde agenda okulaba ng'ennaku ziyise agenda okulaba ng'awezezza emyaka 50 ali Bulaaya ali Bulaaya tavaayo abantu be Uganda basindikira ssente tebamwagala dde kyokka ate ezo ssente ng'azibasindikira emyaka 5 kyokka yali talina kyalaga webale nnyo abantu bangi ng'atya okudda agamba nga muli yali awulira ekintu kimugamba bwonna ddayo Uganda tojja kunawo eyo shaitwani ddia zibula amaaso okomewo e Kampala obeere ne famire yo oba otereze ebintu byo oba wetereze n'abantu yemu ku ndowooza endowooza eyagala faananako layini eyo ey'emboozi eyo waliwo layini y'emboozi endala ndowooza yemu bw'oyogera ku kintu kyabeebwerwe kifaanaganako waliwo n'omukulu simanyi oba emboozi eyo wagiwuliddeko emboozi eyo yasekyuletinze nnyo wiiki ewedde ey'omukyalo omukulu n'omusajja ab'entebe be basse layini eyo y'emu nti mukoze sente muzisindise e Uganda muyina abantu abali mu bizinesi zammwe naye waliwo abantu abagala okubeera mu bintu byammwe kati mukomyewo ate awo wenebuuliza lwaki omunauganda tayagala kukola n'alowooleza mu kulya ssente z'omuntu omulala. It is very confusing. Buli muntu Allah yamutegekera riziki ye. Anti kati kyo gwakimanyi. Ogenda kutta munno naye enjawulo eriwo kusookayo. Ekyo anti kati gwakimanyi. Munna anti kyova tubibagamba babimanye banaabimanya ddi. Nze we mba nkimanyi kyobola kati nkyogera bakitegeere. Enjawulo eriwo mu kufa kusookayo. Naye nga ffenna tuba tugenda kufa. Yes. Just enjawulo etwawula ffenna ku ba YouTubers ne Jajja Ichuli nti Jajja Ichuli ffe yatusookayo. Naye nga naffe gye tulaga. Very soon. Oba myaka 10, oba myaka 2, oba myezi 5, ffenna enjawulo eriwo wakati wa Katolo Bwama n'abantu abalala nti bo baatusookayo. Naye nga still we have to go. Thank you. Oli oluvaawo waati tewajja kuyita yadde ebbanga nga naawe ogenda. Bw'oba wazaalibwa olina okufa. Tewali wagenda kubula bubuzi bw'obule ofeewo ng'omuzimu. Ekintu ekyo olowooza bano kubanga kati bba abeeyo nina ekintu kyenjagala naye kati nze nawulidde emboozi y'abo abafu abafudde ab'entebe Allah abawe ekiwumulo eky'emirembe ffe Busiraamu tugamba nti inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Nawulidde emboozi nga bagamba bw'omutemu yalinnya ku muti gw'amasannyalaze. Kati mbu ne bagamba mbu bwe yalinnya ku muti gw'amasannyalaze n'agwa munda. Bw'ate bwe yatuuka n'asalako omusajja ebigere. Kati ate bagamba mbu omusajja n'amuwerekera paka ku geeti bw'ate n'amuttira awo. Omusajja tamuwerekera. Eyo procedure nagitegeddekokko nnyo. In fact omusajja omutemu yayingirira ku muti gw'amasannyalaze n'agwa mu kikomera. Omutemu ono ate nno eggulo emisana kwolwo olunaku omutemu lwagwa mu kikomera emisana waliwo badde wakabaga nga bakozewo akabaga ewaka wennyini mu mbeera ya bulijjo tetuliiwo katwakomawo katukoleyo akabaga n'abantu baffe kitegeera ne babako bayita ne bakola ki ne bakola akabaga wabula nze nga nze nina believe nti mubajja mu kabaga mwe muli eyakomawo nadda kuba luli yajja bamusuubira kati kuno n'akomawo nga tebakola ki because yatuuka ewaka nga buli kimu tewali kye yali akiyitanya era we yagwa munda n'ayingira oluggi yaluggula bulungi simaatiri n'ayingira mu nnyo nga kiraga nti nno buli kyakola akimanyi. Yes. Era kyoba olaba ebintu ebyo biri questionable ku bantu omukulu ono babadde akolagananga nabo mu ssente. That is a family n'abalala babadde akolagana nabo mu ssente. Kijjayo kiri nti balowooza we tunajjawo gino emitwe emikulu ffe tugenda sigala mu ssente ezo. Zibannange zino emboozi zinemese zinkyayisizza okuzimba amaka amanene. Okitegeera ekintu ekyo. N'obeera ne rooms zo bbiri ng'omwana wo mwasula muli omulala asula muno emboozi n'eyokusatu ey'abagenyi nawe n'obeera wano n'ekisenge kyo. Kubanga babadde n'amaka nga matiribona. Amaka matiribona nga temuliimu bantu. Bw'ozimba amaka ng'ago at least
banaye simanyi nakumanya fe abasiraamu tulina enkola yaffe simanyi oba n'abantu abalala bagirina tukuŋŋaanya nnyo ekituufu tukuŋŋaanya nnyo tosobola kulaba mwana wa muganda wo ng'abonaabona era omuleeta n'abeera awo nga ssenga awo omwana n'akula ng'akwevuma naye ng'akulidde awo nga bw'akola emirimu bwaggalawo ennyumba bw'agenda bw'asoma bwadda naye kati gano amaka g'abagagga sigategeera bazaala abaana babiri ne babeera n'ennyumba bwaguuga eva kuno nga n'ababiri tebaliiwo bali Bulaaya tulina muganda wange ono ne tugenda e Garuga twalaba amaka n'aŋŋamba banayizi njagala ennyumba ngaeyo namugala teweegomba munda mulimu bingi lwakuba nti n'abannayuganda nabo batutamizza okuyamba ekituufu batutamizza okuyamba ogenda n'oleeta omwana wa muganda we woona obeera ng'eyazizza omusango mwana n'addayo n'akwogerako omugambo okupaka abeera ayagala omukwate nga mu mbejja yankolimira yankola bwati omwana n'ajja n'ayagala okuva ku makya asiibe ku taapu ali ku tiktok paka obudde okuziba talina kyakoze kyokka ayagala alye mulina omukozi okitegeera so kati bamama baabwe babonoonera eyo gye babayonoonedde ate ne baagala gwe bakuleete gweofikisinge olw'omugambaliza ku bintu bambonyaabonya webale nnyo bambonyaabonya nakulira mu maka gabagaga naye bambonyaabonya mpaka we navaayo biki olw'okuba laba life eno eri ku tiktok ajeegomba ate oluusi nga terina riyo kwegamba n'obeera confuse n'ogaba naye nkoze ntya naye ate era kyokka era tetulina kyakukolera tulina okusigala nga webale nnyo but in the end nze kambabuulire oba ate kisingako n'obeerako n'abantu awaka you find a way how to manage them or you put them in your prayers than staying in a very big house alone ng'olimu wekka oba mulimu babiri because abo abagagga bagizimba nga nnene batuuka ne bakola ne babalekawo naye era musigala n'abazzukulu muba welcominga ne basigala nga bajja in that ewaka wabeere busy newabeerawo generations ez'enjawulo abaana baakula mulinga nga abazzeemu okuzaala kwegamba paka Katonda w'abajula naye awaka n'otaleka nga tewaliwo bantu that is what I'm thinking now naye kakati bano bo bano abali ebweru kuba bo bano abali e Uganda tuboogeddeko nnyo balya ssente z'abantu abali ebweru ne bo bano abali ebweru kiki lwaki tebakiyiga nti ssente azeeterekere nga tuwulira naffe tukooye bannange okuyimirirawo okwogera ku bano abaziridde bannaye lwaki tebazeeterekera kati abantu abali ebweru abasinga obungi bangu bakutomeza omuntu ajja n'akubuulira mbaba tebabimanyi ate nga balina interest eyagala okukola ebintu e Uganda ng'ate era kyekyamutwala agamba nti nze njagala mbeere ne kampani e Uganda kati ng'anoonya abantu ba trustinga omuntu malevu ajja kuva eri akusomeremu akugamba nti kati construction yalimu ssente tugule wano tukubirewo bulooka tugule wano tutekewo enkoko nga naye alina ebigendererwa bye ogende ebyo byonna byonna obyejjukanya nga muganda wo ssente zo zonna aziridde akoze ki amaze okuwevula kumazeewo so omuntu ali ku kyeyo ebiseera ebisinga omumenya kitono naddala ng'asazeewo okolagana na famire ye bateekamu nnyo trust naye nze kye nayiga mu nsi nti omukwano gusobola okusinga oluganda bw'oba okyayaawo nze ndabyeko abantu ab'emikwano nga baafuuka ba Luganda oluwedde emirimu muganda woono bw'anaakubba tolina gy'ogenda muloopa wa Luganda lwo n'amuloopa wa poliisi emusibe muganda wo abafamire bakunyigire naye mukwano gw'ogenda mukwata omuteeke mu kaduuku lusi wa famireyo toyagala mmanya yes naye nze ndowooza nti oba wonna both sides ndowooza Allah akusaasira busaasizi anti kyekyogambe nti leeta abantu awaka and keep them in prayer okitegedde don't let your home be empty amaka galimu abantu kankubulire galimu emikisa mubaamu ebizibu of course naye n'emikisa gibaamu anti ebizibu era bijja kuba tugera bigaana kujja kuba oli muntu teri muntu yatondebwa nga gwogenda tambulira kaserengeto naye oluusi nti oba naye kino ekintu kyekituyambako oluusi nti bw'obaamu n'abantu nti oluusi osobola okujja ng'omutwe gukuzitowa n'onyumyako n'abantu bali ne gukakkanamu okitegeera oba ekintu nti ne wewa waguddewo saga tugeze omuntu ayingidde mu nnyumba at least muba bangiko enduulu ekola ki ne mulimu babiri kyokka ne musobola nakukuba ddoboozi ligamba nti walaala wuuli
muli baka kyokka mulina ssente kyova olaba ssente ezimu ziri questionable ziriko ebibuuzo oli mutuufu abantu batandika okwebuuza ssente ezimu ne bagamba abuno nno balabika balina kye basaddaako okubeera bwe abantu nga tebabategeera naddala abantu ng'okoze amaka nga tobeera n'abantu amakuba kukoowa kwannabaki anyway sente oziina kyengamba sente ng'oziina osobola abantu balifulira ekyokulya naye nga tobeera nabo ne bw'ogamba nti kambayambire eyo ebbali ng'okisobola naye nga toyamba waliwo nga gw'ogamba nti nze sisobola waliwo munnange abatayamba nga gwe toyamba nga babagamba kyokwata ekikumi n'okiwa n'okiwa omuntu wa famire w'okimuweera ogenda kufa naye n'abafamire abamu bayitiridde obulogo kankubuulire nze nakakola programs kumpi nga nnya nga buli muntu yeevuma abafamire munno n'omuwa ssente asomese abaana be ye nalabanga gwaliko entitlement ey'okumuwa ng'alabanga etteekwa nti olina kumuwa oteekeddwa okumuwa bannange tebateekeddwa kubawa babayamba buyambi kambabuuzi ate ne bakuwayo ze bakuwaddeyo babayamba buyambi ndowooza obagendako neezo lwaki atolidde obanje ate nno omuntu n'akigiramu ddala n'obusungu ng'alabira ddala olina okumuyamba gundi yantama alina omutima omubi tagaba naye nga n'akatono ke wamuyambako tasobola n'omubuuza gwagaba wampaddi bannange gwe abannayuganda obamanyi kwegamba n'olabira ddala nga buli kimu kiri very very confusing noga oba kati nkole eki mbesonyiwe mbabeereko webale nnyo ate katonda alina engeri gy'agezesa abantu osanga allah ng'omuntu gw'ataawa abaana ng'alina ssente ng'alina ssente empya n'enkadde naye ng'ennyumba ye alina gibeeramu yekka naye nga yagamba for the sake of my life kangibeeremu nzekka nga omusanga mu guyumba nga gumutunuulidde kati oyo omuntu abeera mu nnyumba yekka omwegendereza aba asobola oyita mu buli kimu ennyumba tebeerekamu wekka malevu enju tebeerekamu wekka olaba kabeera kano buno obuyumba bwaffe bwe tusula n'oddayo ewaka ng'olimu wekka n'okatunuulira ogenda okukeera ku makya ng'owunze kati bwe kijja kunze kigozi gwe banyumiza emboozi z'embwa emboozi zaakyo owulira nga ebintu mu nyumba biwumawo ebiti buli wojjako ettaala owuliraga nolaba emisabu akagijja buli wojjako ettaala n'olabira ddala nga iye n'olabira ddala emisabu nga gijja n'owulira ebiryekana n'otunako omundabirwamu n'olaba ng'embwa ezize bannange you people I got trauma on that story era nze waliwo kati story nemulaxinemu nze nembwa zikati ze sitakyasobola kukola really I'm super traumatized traumatizing nnyo ebyaddala nnyo ate ewaka nti okugjako ettaala kyokka ogenda ku TikTok n'owulira akasajja nga kagamba never sleep with your light on nsimanya biki noga ate kanjijjeko ate n'ogijjako n'osigala ozikiza ate noga banaye ate kanjizzeeko kwega n'obeera tebaganda nze kati kagambe kino teba omuntu takugetegeza tokkirizanga omuntu okutegeerera ku kintu kyo mbu never sleep ng'ogyeko ettaala buno sitaani ajja kujja ebyo biveeko bya kisiru ate munzikiza tajja simanyi ate ndowooza munzikiza mwasinga n'okutambulira kuba wali agyeko ettaala wali otambuddeko tukyatoberangako mu kyalo waliwo we watuukanga nga waliwo ekkuba mubeeramu akazikiza kati naye nga weemirano wali oliga olaba ayimiriddewo kankubulire byali bituufu wabeerangawo abayimiriddewo kyobola ababagana oyitamu obukubo bwa ppanya luli nalina omukazi n'agamba nti temuyita mu bukubo bwa ppanya wali amajinni kati gwe enzikiza eyo obwo obukubo mbu obutinimu ebuti kituufu anti kati oluusi mostly mu byalo eyo anti mu byalo abantu gye baziika ebintu byebyalo kati emizimu tegirestinga gibeera okwo ku kyalo nga gibungeeta they don't rest in peace no tomanyi nti no mu byalo ye wajjudde ebijja osanga awantu nga akakuba kakuyisawo kakutwala ku bijja kati ekijja nga kiriko abantu nga 7 emizimu 7 batte ettaka lyonna balitta nga lyakusiikamu emizimu 7 giba giri ku kyalo nga gizunga kati obaona giba ginarestinga gitya olaba obeera mu kakuba akatono ng'olaba omuntu ayimiridde wali giba weegiri okitegeera era n'obuseera mu butugamba mu nzikiza
Obusamu tebutukiriza kukolera kintu mu nzikiza. That is ne wooba olya. Ate chunju. Temujjako ttaala. Maama, litale slow kuongera. Ateka kettaala. Obeera first time girl. Teeka kettaala omuntu akulabe bulungi. Ono aba mukyalawo nga wamumanyira mugenda kwebaka bedtime. Anti wamba mukyagadde nti ttala lifeeko. Bedside lamp zibangawo. Obutaala bw'okugundi bw'okuki bw'okubitanda naye si buli omuntu akayina. Nze nange sikalina. Waliwo kana akabbulu n'akaswiki tu okategedde ako obeera mpozi naako nemujjako liri somesa njagala mpulire gundi eyo kiswa tokkiriza obusiramu tebutukkiriza kukolera bintu muzi newe baswala anti oba muswala nga nzikiza ate oyina tunula waliwo wogenda otteeka ekyenyi kati onaatunulawo otya nga oli mu nzikiza gwekimanyi enzikiza obeera olaba wano enzikiza tolaba eri oba olaba wano njogera ku lwiyo nzikiza obeera olabya wano ng'oggyeko ettaala ekyo kigezeeko ng'oli mu nnyumba wegagenda ng'oli muswala because anti waba tewali kyakukola then naye era waba tewali kyakukola then naye singa wabaawo like singa wabaawo nga waliwo like nga wonagamba nti kikyemba nkuwa bakiyita batya nga wonagamba nti second party ati ngamba nga wonagamba nti oba second party bakiyita batya ekyo second party ngamba singa wabeerawo ekyokukola option singa wabaddewo option wandibadde ogikola naye teriiwo because oba muswala ndowooza okkirizibwa okuva mu swala that is omusota nga waliwo ekyobulabe ekigenda okukwataakinga gwe ku bulamu bwo oba omwana agenda kukwata mu nva oba amata gayiika g'oyina amata kyoba ogateekako n'ogenda mu swala osobola okugateekako n'ogenda mu swala kiba tekijja oba omwana omulaba agenda kukwata ku sigiri kuba tera tovaayo buvi osaza salaamu boti wonna oba oli n'okola ki kati enzikiza no one tewabawo akubuzaabuza nti simanyanga tojjaako etaala gwe ettaala oba oyagala girekeeko oba oyagala gigjeeko ate n'abantu bedda tebaayina nataala balekerawo ebyekisibo baali bateekanga ku lugoye omuliro ne gwaka nga bazingawo bata ekigoye ne bakiteekamu amafuta ne bateekaawo gwokimanyi nti nno bano abaana otolaba bano abaana ku gundi njagala kuleetera ekyo ekintu kyekyogambye ekyoyo omuvubuka aba bagamba mbu tosozaako tala biki biki gwokimanyi abantu abasinga ku tiktok okugamba mbu relationship waliwo omuvubuka gwe nalaba sijja kwogera linnya lye kuba amanyiddwa yagamba bannange abasajja balina abakyala ewaka muleka ssente mmeka ez'akameeza kati nagamba bakyalekera omukyala omutwalo oba ogumu ekitundu zimala ati kati nkujjira gwe kimanyi nti abo aboogera ebyebigambo tafunako na mwana wa buwala gwabeera naye wiiki emu okyegera ekintu ekyo kati wogenda kweyo propaganda era abakazi abali eyo nga mulaba tiktok n'owulya nga boogedde bakyalekera omukyala omutwalo kumbe ebbawo yakulekedde mutwalo mbwe enkyonobe tokola bya kisiru bwono bani agenda okubona anti baina kagame ekintu kimu abantu batambulira ku bigambo ebyogerwa kunkubira mujje wano babasondere ssente toba ati babawana ssente okitegeera kuba mubeera mwakola bad manners omusajja akulabiridde okumala ebbanga bw'ate mbwovaayo waba ayina mutwalo gwe gwayina misikiini mugume n'ogwo n'ekyokulala wagendayo nga tokimanyi yes wagendayo tokimanyi omusajja wo yes ng'omanyi butya bwafuna nze nkooyo okunkooya bannange omanyi butya bwafuna ate banaye tewaliwo kiri mu shaitwani nga sente anti sente bannange sente yate giraba anti oli yagamba ebyawula kati laba oyo omusajja we yali agenda okufa yali agenda olw'essente naye bambi omusajja oyo back to that story nga tetunaba kugira kufundikira omusajja njagala okubuulira yasomesa omwana paka nakati yayina omwana ennyumba eri baagikolera ki weeri baagiwa abapangisa weeri yagiteekamu baganda be mwebali n'agiteekamu abantu wabula ze kyentegedde ku gaayo oyo yali contented oyo gaayi musiraamu omutima gwe mugagga omutima gwe mugagga kubanga ono gawo omutima omulokole kubanga omuntu
omuntu omulala ku ntegera yaffe ndowooza yandigambye nekyalo ekyo sina gye nkitwala kiya omwana yali talina anti kati kuba abatulaba musobola okunjulira kuba Uganda ng'omunauganda bwalowooza asobola ogamba nti bazadde babadde bagala kunzeta ate akali simanyanga keezaala gwe tomanyi Munnauganda anti Munnauganda byo tabiwulira aba ayina obusungu mbadde mwagala kunzita ate nga gayi yali akaaba bukaabi maziga anti kyali wafudde musajja bamwambi baba liga yefumita ekiso n'afa wano mu bulago nego ate nekyakyenjizeemu emboozi ndowooza okutya Allah kyatteeka oluusi kikutaasa ebintu bingi singa omuddu ono teyagenda ku masjidi kusulayo kuba yasula ku masjidi nga anti kyeyagaliza mu kakitawo kitta nnyoko kittamu maama naye bayi kati ku olwo singa yali tagenze ku masjidi kyali kitwalamu ye yennyini Allah wate wakola ebintu bye ate tosobola ateekawo mbeera nga Katonda takkiriza n'ofa era nze kyenkubiriza abantu totya kintu kyonna just weesige Katonda waliwo gundi weesige Katonda abeera akutuusiza wooli abeera asobola okutwala gy'olaga naye nga nze kyennyongera okugamba abantu abalina emikolo abantu abagenda otuuka ku success abagenda otuuka ku buwanguzi muyigo osirikako musirikeko bannange muyigo osirikako ogendako mawo Uganda kyekikubisa emirero otukubire omwezi gumu nga obula emyezi 3 okudde otugambe banne nkoma omwezi ate ojjako wanene Uganda tulako ewuwo nozunga nogenda mu kyalo kyeri temutulambula nnyo temulambula bantu temutulambula nnyo tuba n'ebizibu byaffe Uganda sente zibuze temutulambula nnyo webale nnyo abantu obujja bungi buli akulaba lowooza olina sente obukyayi bungi okitegeera webale nnyo buli akulaba lowooza wemukomawo ke Uganda mutuuleeko ewammwe olina we wagenda weeragirako gwe wali nnyonyi n'ogenda bo abaana bwe tebalinnya ku nnyonyi kyokka oli bizi obalambula temutulambula nnyo tulina ebizibu byaffe on a serious note temutulambula nnyo tuulako ewakaawo gendako mu kibuga oba okoye yes gendako ku beach kale wemanya okulaba ku meeting oba tuwe meeting mu kibuga temutulambula nnyo wabula emmere mugirye mu restaurant kyenyizo bagamba yes omuntu agenda kuwa amazzi just mazzi gamba sibaleetedde program ebazimba nalabyewo abagamba wanenogo naye ati gyoliddetetera ddi ku bituzimba kati bampise Museveni bagende mu meeting z'ekika bampise Museveni bakole family group ewabo mu kika tewaliyo yadde anyumya emboozi ezimba bagisuubira mu nzi bakole family group kati mu family group banyumya emboozi ezizimba bagisuubira mu nzi ezimba nabe balemye okwezimba comment section. Njabba hiding away from this channel. You know how to hide people from the channel. I hide people from the channel. Abantu achadda mukunda. Ate emboozi ezizimba ziraba nkubugamba ebigabo bino newe tunanyumya emboozi ezizimba tezigenda kuzimba. Ebyamakulu kankubulira tebabiwulira. Temubiraba. Ebyamakulu olowooza babiwulira. On a source people in Uganda, you're serious alone. Thank you. Nze kasita nayiga ekyo. Ebyamakulu tebabiwulira baagala bya kisiru bye. Katogeera ebyamakulu. Baleetera wano omusawo n'abasomesa. Teri yadde alaba. Naye baleetera omukazi eyeebase n'embwa. Olabe ate mu comment section mujjemu mutuleetere ku byamakulu. Anti comment section ebeeramu abantu video ebeerako abantu emitwalo 2 nga mu comment section mulimu omwe yagambye tuwe ku byamakulu. Naye nga guli ogumu akenda mu emmeka gonna awo bwe kugamba nti kati wano. Naye gwe kati kale bino mbadde siri wakubikubuuza naye ye gwobeereyo mu TikTok. Ennyumba ya mama yakuza yakoma ku nyumba tugenda kuzimba tugenda kuzimba by the way yabadde yagambye nti nno agendayo eggulo akolemu ne story naye kuba yatandise naye YouTube by the way akantu ajja kawuli naye naawe abantu banagamba oyina ennugu muno muleka atandike ennugu ki ate ze ŋŋaanye ajja kawulira akaki akantu wayagadde waateekayo kati oyo talina nnyo pressure nze wensuubira anti woyimukire ojje ku YouTube era oba oyina ensonga oba oyina pressure naye kati golooza YouTube munagibeerako mweka yammwe YouTube tubajje tubeereyo tubeereko kituufu naye just nze kyeŋŋamba omuntu ava ku TikTok ng'ojja ku YouTube manye ekintu kimu nti ba 100 views eziri ku TikTok eno ku YouTube zirimu omuntu omu
omu leka nawe bano abe ddala kugamba bazima wate buzibu 100 eri ofuna 10 bajje bakirozeeko gwe kyoki bannyonnyola bajje bakiroze naye gayo kati twadde tusuubira nti kukyana kugenda sooka keyomboozi ya nnyumba ya mama wa Yakuza because yadde yakiranze naye oba kyekyazeewo ne kugu naginoonyeza sigira abandoza tebalinagikola baba atiddemu nze nabagamba buli yenna ayagala okujja ku YouTube ajje tukole bajje tukole lwakuba ate nawulidde waliwo yagambye mbu ate gavumenti etandika ogira ate kati egire ki kyetutanagira egire ki gavumenti egire kyemirimu gyagiremu tuteerayo katubeere kuno bwetandika mwebale kutulaba naye mwebale kusubscribinga yeze Hadija Kigozi embeera ne Malevu yadduka ku Malevu UG osubscribinge sibula abantu bro bannaye twaza tuyazega okutulaba bavita Malevu ne muzzukulu wa Zibondo nsibuka Gomba nyalo bategeeza nti byonna bye twogera wano bituufu Nenzanyo bakwano assalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullah.